wali ku gogoro ng'okyali muto kyeka mutamanyi gogoro gogoro alinganga walaba okuba slide ng'olaba tosobola bw'otuuka ku gogoro okkirya tosobola gamba nti breaks osibe bw'ova kasozi okkirya bukkiriza kati ngenda okulaba nga mpulira omutima gutandika okunkuba speed mpulira ntandise engalo okukankana ti simu yange nenva mu ngalo neekola ki neegwa ngenda ogirondawo wansi bwe nti nzemu gikwata ngesikyasobola ginyweza nga eva muvi neekola ki neegwa instinct ziŋŋamba bankebere sukaali tuka ku doctors hospital yuka isobola kutambula balita akagaali ba sukaali awo ne banteeka mu kagwilukyeya tutuuka wali omusajja aggyewo kakiitike nga mpurikinga wano kasaayi maama okebera sukaali nga ali 18 gaina nga musajja gwe you organize going to shut down. Nyamba di bifocal glass lens ndi mbigalu bindi bwenti amaaso tegalaba bwe nzija kuliko ng'ekigalagamba kumbe sukaali yali alinye nnyo ng'agenze ku maaso amaaso kakati byonna mbiyitamu ebyo bampadde olupapula tolya kino ebiwooma byenjagala ennyo kajuyisi kano tosima toddamu kanywa njagala ice cream wange njagala emiyembe njagala byonna sweeteners olya banaye kagabalidde basukaali baneebalabye mukama abasaasire kati munaye nga tubeera awo nga tudda waka nfuuse mulwadde wa sukaali naye byonna bibeerawo ebyo bampadde eddagala lirina okukozesa erya sukaali kaliwo dokita bamuta Dr. Silver ali awo nga ku American Embassy opposite wali otuse time nga gwe olina kwekuba bwekuba naye sinatuuka just nali mira bumpeke sukaali wange yali yakatandika nga tanafuuka ono ow'okukuba empiso yali waggulu ne bamugira naye nga alina sukaali ne baŋŋamba naye nina okuba nga mina empeke ezo eza sukaali kati daily n'ebisiina kulya nga alina okufulinga diet byonna bituukako ebyo kyokka sinafuna kikoozi kati tuli ku symptoms we are talking about symptoms byonna byenyogerako those are symptoms those are all symptoms naye nga waliwo koozi ekinyisa ekyali kintwalagana gye tugenda kati genda okukubuulira tutuukamu ebyo kati byonna byonna byenjogera abantu kyemanyi babiyitamu ebyo abantu basanyala amagulu bali balina sukaali abaluma ensigo zibalwala ebintu bibaluma naye kagamba wabaawo oluusi ekiba kikoozi nga ekintu ekyo abantu kye batamanyi oba oliawo kiyinza okuba nga my testimony yinza okuyambako naawe n'ogamba nti oba oliawo nange bankole testi omusajja gye baamukola sobwabi babikola naye nga sirina kikyukako ngenda bugenzi mu maaso kati munnaaye nendwa Dr. Silver nga munnyonnyola nga naye yankebera bye yankebera musajja wattu bya sukaali nga tuvaayo tumala okuvaayo tukomawo ewaka obulamu ne bweyongera okukola ki okwonekera ddala nina sukaali nina ensigo pressure kati ekyavaamu ngenda okuwulira nga nange sibitegeera mutuufu kati dokita oli eyali yampadde gundi I think it was Madvan Hospital kati n'okuddayo omuwa results yantuma tests nga 20 yankwata nankoonako obunyondo kuno nantestinga nambuuza ebibuuzo bingi wakolako maje nedda sikolako maje abakuwa butwa keganga bambi naye yangambye endwadde ezinkutte zinnamutta zikwata abantu ezimukuza abantu abali myaka nga 7-8 because nze that time I was about 44 I was very young because I just turned 50 this year turned 50 naye kagamba wankwata ali mu 40s awo ali 40s kati nenti okutanabuza obulwadde buno bukutte nga bukwata abantu bakadde nnyo nagezaako bambi naye okunoonyereza okulaba nantuma test bwe zajja test zange
kiyazuula mu nda yange nangamba weetaaga serious doctor omukugu addemu akebere kubanga lymph nodes kati baleeta ebifaananyi images you can bascaninga the whole body yonna nakola test zonna zoyinza okulowoozaako zalinga test bameka kati emu ikozo ne pinpointing ati lymph nodes zange ensanjabavu zibata lymph nodes ziswerinze so much in my body kumpi zazizimbye so which means the body is fighting itself have a very serious infection or disease inside me so everything's reacting dangerous for the organs you can start nazo kubibwa musajja wattu nanga mu ekyo ogenda okola there's a guy doctor mukugu nnyo mu bizimba ebyo ayinza okuyamba nimugamba ne tumukubire n'akwata essimu musajja wa doctor ekisente wakivaako nakivaako mukama yali yanyama naye nategekwa kale nali nkola obulimu bwange nsevinga because nze naye njagala nnyo okusevinga kati nga njagala nnyo okusevingira abaana bange for the future ngera nkola obusente bwange bwentereka ne mukyala wange tulowooza tusevingira abaana for the future yabwe ne tubugyayo obusente nga bukola ki bwe bunzijanjaba nga because there is no government whatever nti kusasulira it's private you pay private all these tests are very expensive mitwala ngokwata million emu okomyawo zero balance waliwo ne insurance etuuka ekiseera negamba test eno tebagikola ku insurance ena limitation yayo kuyambako buno badde obuli simple naye baba biri major kati awo olina okukwata mu nsawo naye muna eventually doctor oyo akubira doctor mamuta doctor okuku oyo is my god angel musajja mukugu nnyo musajja muyivu musajja mukakkamu era mune owulira program ya doctor okuku nkwebaza so bwe bamukubira essimu amugamba ajje mukoleki ajje mulabe atula nakaseera awo nawajja ate okulabira abalwadde so nga nali nkolerawo bwe bagamba enkya nga ngezaako ottaasa obulamu bwange nga ndowooza nnyo abaana bange abato mukyala wange omulungi bannaye ne ngamba mukama saasira kakati tuyita mu all that scenario nenda dokita okuku mutuukako ankebera anyiganyiga nzenna biki agamba musajja gw'ensigo lymph nodes nga zimbye nnyo what we're going to do we're going to do a biopsy by extracting emu ensanjabavu emu bagijjemu bazuule root cause because yagamba kati tulina okuzuula what is the cause because we are treating symptoms here nga we're treating symptoms kati tuli myaka esatu 3 years tutreatinga symptoms ndi mu Barkan hospital every day mba mu ddwaliro bulinaembe gituuka n'okukubula jimbula zenna nkoze empeddewo sikyalya bulungi binnuma kigamba siyaswa amagulu nabo era nga tebasobola kulya bulungi tebasobola nina abantu babiri abantambulirako nakwata nokusitula siyaswa kutambula nbeera mu kagaali zenna ndi awo sibitegeera okukuwa ngamba bagenda bakuggyemu ensanjabavu bagikebere nga tusasula sente yansinga wa dokita omu gwamanyi omukugu mu ebyo nga bantekako kyambe wano nga bagisalamu etawaanya naye eyo nzibu ogijjamu ezannya kabanga kaji kali awo katambula kadduka kakwate nga bakajjamu ng'akandaga nti kati ensanjabavu basamu pieces 3 labs ez'enjawulo nga bazisindika batestinga babiki ekikola ki ekinnuma after 2 weeks the results came back zikomawo dokita ngamba jangu wano nanga tuzudde ekikuluma kisebo kyekiba ekintawaanya ekikuluma bakiyita Castleman disease. That's after 3? After 3 years. After 3 years. Tukola wrong diagnosis after 3 years. Kati the cause enuma bagita Castleman ki? Castleman wekiwuliddeko muwala wange. Kati gwampuliriza kibaita Castleman disease okimanyi kigugolingeko okirabe. Kati Castleman disease, it's a very rare disease. Bakiyita Poem syndrome.
it is cancerous iringanga cancer naye is cancerous naye ya butawaana nnyo etera nnyo okukwata abantu abali mu mid 30s and 40s ate etera nnyo okukwata abantu abali energetic abantu ab'omugaso I think nze ndowooza oba the brain eno n'ebyo ambitions obaako ennungi sikugamba etera nnyo okukwata abantu abalabika nti bawaguza okuteeka omubulamu obulungi kati munnaaye mugamba what is Castle abimpukiramu awo nagamba yeah but babutreatinga nga cancer. It is cancerous but they treat it as a cancer. You have to go through chemo. It's cancerous. The disease is cancerous, but it's not cancer. It's not cancer, but it is treated as cancer. Babujjanjabanga cancer. So kakati, but the problem is the drugs are very expensive. Very expensive. Akachupa aka milligrams bitano wetaga 600 milligrams okukuba short. Nangamba wetaga shots mukaga 6 shots. That's 600 milligrams. Ninga milligrams bitano. Kagula 4.5 millions. So that's 600 milligrams igulanga about 5.5 millions. Weta go buchupa mukaga. That's about 30 millions plus. Okujjanjaba that overdose. Na uli yanga mpuli ensi etambula bweti. And you should not miss. Gatuyinza kumisinga. Kakati munnaaye nangamba naye Mulago osofuna eddagala li subsidize. You can go to you can do private, you can go to Mulago. Mulago bayinza okuyamba ku ddagala eryo. Ningamba we kansukengezeeko we Mulago. $3.5 tugaseeko za administering kwa process ebampanvu bakarantinga okuba eddagala eryo beesabika abasawo kati nabuuzaako ennakasero gye baali banzi okukugira lyatuula nga process wetaaga $1,000,000 oku administering plus the other 5.5 that's 6.5 you need 6.5 millions. Ninga kasongendeke 6.5 a week or a day? 6.5 6 rounds, so that's every 3 weeks bakube so every weeks is satu bakube say. Okay. Every 3 weeks or such 6.5 every 3 weeks, but it's a lot of money a month, almost a month. It's a lot of money. Kati munnaaye tugenzeko e Mulago. Tuke e Mulago natya ng'abalwadde ba kansa bonna bali awo kugamba mbamabwa abaki bonna balinze kufuna ddagala bambi. Nange ndi mu kagaali bwe nti ate nga bakugamba this disease your immune ekanye wansi kati infection olwadde okukwata bwanguwa nnyo olina okuba nga toli mu bantu balina ndwadde nnyingi. Natuukayo bwe nti the whole day nengamba omanyi ngenda fiira wano kubanga everyone is fighting for the same drug aba cancer nange kati wano sijja kufuna chance ate funa ddagala ng'olina kuba mu kikulinda. I don't know when, I don't know. It's getting late. It's getting late. Government is very overwhelmed. Yeah, they do their part, they're overwhelmed. Kadinga mshawo manyi tufune sent privately. Sasred dagala ino bakole chibanzi janjabe. So we went and picked money and then we administered the drug into the sasred and tuligula enakaselao tenko kunkuba chemo. Bankuba short 1, short 2, short 3. Never kuba binocular all the tests. Is okulaba nti ensigo teziri so much affected because chemo amaanyi nnyo kimatta bw'oba oli so weak because what does gundi cells azitta enkadde natta ziri enkadde empensa okwezimba kati bw'obanga oli munafu nnyo bwatta ziri enkadde then you cannot survive. Kiba enviri zivaako ku mutwe enjala zivula enjala ne zivaamu enjala kwegawona obanga ayokya buli kimu ekiri munda. Yeah, I lost all my hair zivaako because nakolako shorts 5. Nakola shorts 5 ensigo ne ziremererwa okuwanirira obulamu bwange kuba zaali ziri so much affected. Kwegamba obulwadde buno bwantawaanya nnyo in a way nti kyatwa emyaka mingi okufuna ddagala entuufu. Kati organs zitandika munda okola ki okwonooneka. Ensigo ne zonooneka
omutima ne gutandika okugyamu amazzi kati ne nfuna edema bayita edema ensigo ezifa oba tukyasobola kufuka kusengejja kati nenzimba muno muntebe muno nga entebe nga ntulamu nga muno nyinza obutajaamu nga ngezebwe nti kati amazzi gonna nga tegakyafuluma kati nga ganoonya wegalaga agamu gagenda olutu oluzimba bwe luti omutima ne gujjula amazzi the heart kati nga ndi mazzi kati nga bantwala ku Kampala hospital awo yasooka okukolera gundi eyo yasooka nga bizibu omutima guli mazzi nga bankuba empiso eno mugongo ne bateekayo akapiira ne bakayingiza ne kajja wano kati bakozesa kagundi ku screen awo ne basikamu amazzi ebikopo ola these glasses amazzi zino nga bajjamu glaasi 6 buli wiiki nga kizito wakifuba nga kiri bwekiti nga basikamu amazzi ne gaddamu ne bateekawo n'empiso wano ku lubuto ne bampunzika ne batuula nga bw'otuula endeku ojjamu amazzi nagwo nga kagamba bajjamu amazzi kagamba nga ensigo ne zigaana nga ziri so bad ne bateekamu kakafita kubanga mwenfukira nga bibi so bad nga kyali kibi so kakati tuyita in all that process dokita ngamba ensigo ziganye okukola shoti esembeyo ey'omukaaga kati nakufunako 5 so the body gave way omutima guli mazzi jjukira gwefunye gulinga nga akaveera amawugwe gefunye galinga nga akaveera kubanga gali mazzi for so long ne gakola ebisejje underneath nga galimu ebisaayisaayi nga dokita nga balina okunsala amawugwe bajjemu biri kiganga too much kiganda ngamba wano ndi kuki Yesu Mukama Katonda wange naye Katonda ono alina okuba ne Katonda mu ggulu gy'ali bino byenkunyumiza sinyumira za wakayimana wango n'alinya omuti n'ateekayo ejjinja eddene no it is a real story I'm telling you this is a blueprint I'm the guy who went through all this but I'm alive because God is there. Amen. God is there. Abusabusa Katonda tawonya ndwadde gwe jangu nze nkunnyonnyola ebigambo bino nakiyitamu ne Mukama yankyalira ng'alina purpose mu bulamu bwange. Endwadde ezankwata zino ze njogerako bakuwaako emu tosobola ssulawo. Omutima gwali guli mazzi, ensigo, pressure, sukaali, buli kimu nga nkirina kiyinza okulowoozaako wansi w'enjuba nga kiri ku mubiri gwange nga Yobu. Naye Katonda ono mwesigwa. He had the reason for all this. Nze kyesaamanya. Kati nkitegeera luvannyuma nnyo nti this was God's plan. God at work. Kakati Katonda bino abiyingiramu ati. Kakati tumala okuyita all that scenario. Bankoze testi, ndi waka, sibitegeera, ndi mulwadde kisembayo nze nanzimbye amazzi, banzigyamu amazzi mu lubuto, bakola biki bwe banteeka ewaka bwe banzizaayo. Nga n'obulumi kw'otadde. Obulumi kwe ntadde. Nsanyira dde amagulu, sikyatambula. Kati mukwano musumba mukwano gwange bamuta Pastor Mawanda Dennis. Pastor Mawanda Dennis muyita yajjanga wano kati neetaaga lot of help. Friends nga banyamba okunaaba okukola ki kugamba mukyala nga oluusi atakoowa kugamba people are coming friends nga abali close friends nga bajja banyambako. That young man pastor ajja yaswa misenge kyangawo naye tusobola tunyumira nga bwanyumizaamu bwanyambayambako emirimu gyange mitonotono. Kati aŋŋamba olwo omukyala ali kibuga eyo pastor mukyala babadde omuleeta n'akusabirako mukyala oyo Mukama amukozesa kibiki koze munenzenga kye baŋŋamba sisibaamu nga nkola obwangu obwekitemu musumba aba Mukama amukozesa ajje naye ansabire. The kidneys have failed. Byonna kidneys ndwadde kugamba ndi ku stage embi ennyo ate nga tennafuukana kati tegitulaga kyatabuka oluvannyuma tufumite emboozi. Kakati tutuuka mu all that musumba ngamba
kangende ekibuga mpita omukyalo oyo ng'agenda nkwata ssente tusooka 10 n'eki nga ngimuwa nga abasajja akwata bbaasi akkirya ekibuga nga omukyala amutuukako amugamba awo omwami mukwano gwange njagala gy'omusabireko biki aga kale mukazi wattu ng'alinnya nga bajja naye ensonga emulese kujja kola ki kunsabirako atuuka enkeera nga ajja maka gange wano nga nsabirako kaakati Katonda ono alina pulaani gy'otayinza na kunnyonnyola etya bw'aba ayagala okukola omulimu gwe ayinza okukozesa ebintu ebimu eb'embeera ng'alina kyavuga era bw'osoma bayibuli byonna byabaawo abantu bajja bayitamu Katonda abaako mission gy'agenda okukola ki okutuukiriza wabaawo ebintu byolabanga ebibi n'olaba bino and the results Katonda yaba ne pulaani gy'otayinza gwe kunnyonnyola kakati Muzeeyi Kaweesa kwanze sazala wange musumba anzaali omukyala Pastor Stephen Kaweesa omugenzi such a great man was my dear friend such a wonderful man kakati alina abaana bangi ya musumba Fila taata we musumba Fila so yagikubulira yali musajja ragaman ali muziki gye so wagikapturinga bulungi laba Katonda bw'agatta puzzle zino kati okutuukiriza mission ya Katonda kati Katonda akola bw'ati muzeeyi oyo yalina ettaka eggaluga yiikaazi ngezi 5 n'azikwata n'azitemaatemamu papa n'azigabira abaana byagabira bakolako ebyabwe abatu ne batunda fena ne batuwaako ettaka erya famire kati nange ne mukyabwe batuwaako ettaka fuuti nga 1 ku 1 ndowooza ya size bwetyo kati nze munaye mmala olwala nkuba mu pulaani abaana bange bato mbalese ntya ntalika okwetegeka ng'omanyi omuntu olaba ogenda sente bugera bukendeera nga mukyala ng'okimanyi ettaka lye baatu eggaluga twanzimbyewo amaka gaffe amatonotono busebe tulina busevinzi bwaffe kasimoka house kati eno tugipangise esobola okuvangamu akasente kuba sente zikoze eki zigenze tuggwako tulina income sikyakola twetetenkanya okulaba nti tuteteekanya obulamu naye kati ettaka liri yali kisiko bush 4 acres nga ziri awo kisiko kyonna kiri awo mulimu nkima mulimu biki kati I had a dream in the night nzuukuka mu bulwadde obwo Muzeeyi Kaweesa mu kirooto ng'ajja gyendi nga simu nga munyiivu ng'agamba alibyukinga aŋŋamba nti nabalekera ettaka lya ne ndibawa ne mulirese matongo munswaziza nnyo nabawa ekintu kye nabawa naye temwamanya kye nakola ki kye nabawa ne nzuuka nga ntidde kisiko galuga prime land teri muntu ali mulimu nkima kati nga mukyawe mugamba ku makya nti mukwano nawusa ekirooto naye nze ndaba Katonda ayinga nekyagamba kati ate jjukira ni mulwadde ate Mukama muli anteekamu ekirowoozo ate ekyokutereeza ekifo ekyo ekya muzeeyi kati mugamba omanyi kyegenda okukola kiriba ekiri mukwano tulinako ettaka right tuteekeko embuzi ku ttaka lyaffe tuzimbeko ekiyumba ky'embuzi nadisiba sengenge lyonna yiikaazi 4 tuliteme bulungi emiti tugisaawe kifuke nga kafu kalungi for like a picnic retreat people can go and pray and what ninga ayagala ozimba mwazimbe muliki ennyumba as a family I'm going to take that initiative nganze nangamba ngoli mulwadde nosobe mugamba munenze mpulya burden ku mutima mpulya anjina and I called the meeting nimpita family nimbayita ne bajja wano mama ne mugamba ekirooto mukanze nawo busente butonotono nsobola okutandika nangamba okikale nimpita Richard mukodomi wange nivuga emmoloka yange nga ndi mulwadde nga sobola kutambula ninga Mukama simanyi alina plan kyakola kyesitegera kiraga kino ekintu tusaawa abasajja bataddeko basaaye nzimbye ekiyumba ekirungi modern house ekyembuzi ngambye brother wange agenze mubende atisse embuzi twazigula ku family y'omusirikale mubende eyo zitozi mubende goat embuzi 20 eziyamawako nzireese mufuso nkoze ekkubo byonna mbitereezezza taddeyo faamu kafukata asobola okulunguka konna konna naye nga mulimu embuzi
kati omukyalo oli gwe nayita okujja okunsabira aze okufuufiringa missoni ya Katonda kye tutamanya. Omukyala ajja wano ansabira, tumaze okusaba essaala yaffe bulungi, tukiriza Katonda agenda kumponya, n'agendako eggaluga waliwo ennyumba ya musumba yasula Simple House eri awo maama gye baali bazimbawo eri wansi waliyo embuzi. Kati n'atuukayo wali baali balina ekyoto biseera ebyo takalaka ekyoto. Tuukawo basaba awo watuuka ku ground bw'ati Mukama n'amulaga n'amugamba ekifo kino nkiyise. Mukama yakola omulimu gwe wano. Katonda yayogera n'omukyalo oli. Mukama yakutandika church. Kika ettaka lyagamba liriko bannyini lyo. Kakati munaye nga omukyala akomawo ewa maama kati ng'amugamba Mukama byamugambye ettaka liri Mukama aliyise. Kati ate yasonga ku lyaffe ewasave walungi w'otuukira nti Mukama alyagala. Kati ntudde wali banyiga. Yali amanya nti awo we wammwe. Ye tamanyi nti waffe ye yabuuza wano waani yiraga nti Mukama wano wayagala oteeka wasava waawo. Namugaa ettaka ly'abaana tibaana ki ate bbawo oli mulwadde ti Mukama ate lyayise alyagala. Ettaka ly'ogako limbukadde nga 2 ettaka ly'o kati ggalu. Kakati maama agamba ne tonzita togamba baana bawe mulwadde ogamba nti ettaka lyo baligabire ekkanisa leka kyaki talinawo kyoto nsiko nze maze okulongosa taddemu ssente kuliko embuzi kuliko enkoko kifo kyeyagaza tulina pulaani yaffe nga famire okuba ntukolayo ebintu byaffe. Kati ne mulwadde ate Katonda ye agamba poliisi njagala Isaac wooyo Isaac gwenjagala. Naye ntudde essaawa zaye nga ssaawa 8 I will not forget that day. Tuddewe nti wali banyiga amagulu bati pedikiwa ng'essimu evuga. Mukipaakulya mukyala wange mukyala omusumba oli ku ssimu ne maama amugamba Mukama byamugambye nti ettaka liri Mukama aliyise ettaka lyaffe alyagala tulimuwe. Yayogera ebigambo 3 tuligabe ng'ensigo. 1 Katonda amponye. 2 tukole naye mu kifo ekyo ne faamu yaffe tukwatemu embuzi kimeeme ennene tugiweyo nga saddaaka bagyoke bagire. Mukyala n'agamba ebigambo nga binene n'agamba ekikulu ne mwami wange kwakagwa obimunnyonnyola mugambe ate nze siri mwangu nnyo okugamba kumala gakkiriza bintu just neetegereza ebintu byange. Kati nina pulaani nene olwaki ngamba sombala ngamba nti Mukama naye kyabagamba okukola kiki n'abimbuulira nga bembikubuulidde. Ne mpulira nga ejjinja ddene ettaka ndi mulwadde ndi pulaani yaffe kati ate tubite. Kyange kyava ngamba mukwano ba Mukama yayogera kikulu akuwadde condition nti agenda kukola ki kukuwonya. Tuligabe tunamugamba Mukama tukoze paati yaffe gyewakola ki tujja kuba tulina kyakola ki kyakunenyezebwa nti tukwekwasa nti tetwakola twajeema. Ne mpulira nga bwe yakingamba ekigambo ekyo ne mpulira nga omukugu gunvaako bwe guti emirembe ne gijja mu nda yange. Ne mpulira peace of God ng'ekka mu nda yange bwejju. Ne mugamba maama nzikiriza ettaka tuligabidde ekkanisa. N'embuzi mugende mu faamu yange muggyemu embuzi gye mwagala mugyoke mugiri ettaka tulibawadde. Ne mpulira enduulu nga ziri mu ssimu emabega eri. Wowe banange Yesu otukoze ki Mukama wowe banange yeye. Ne Katonda godi ono bwe twagale Yesu singa siri wanze nkubuulira singa najeema singa siri wano ne buli Katonda kye yakola tumaze okukola byonna ebyo tumaze okugaba ettaka lyaffe tukoze biki. Mukazi naye azeeyo ekibuga mukazi wattu naddayo missoni eyamuleta naye agikola ki ne bamupake naddayo ewaabwe ekibuga. Mwami Ddamulira nsaba otukkirize tuddemu tukomewo otwongere emboozi eno tuwulire ddala obujulizi buno kubanga obudde bwaffe. Amiina sina buzibu. Tukkirize tusiibule abantu
tukomewo nate tujja kutandikira awo party 2 ate party 2 eya ate enyuma kubanga kaali kaggweramu awo tujja kudda kirize tusibula abantu sibula amina nsanyusa obwanne mwenna okuba nti musobola okuwulira story yaffe eno obujulizi bwa Katonda byakola. Katonda akyali mulamu, Katonda akola ebyamagero ndi bujulizi obutambula kyeyakolera n'asobola okukikolera. Mukama b'omukisa. Amiina. Tweyanziza nnyo okukkiriza okubanga tuulako wamu naawe ne tunyumya. Amiina. Webale nnyo okubanga obwedda weekomidde ku Media 24/7 wano ku YouTube. Osobola okubanga otwegattako ku different pages zaffe ku social media, TikTok, osobola okutwegattako ku Facebook, osobola okutwegattako ku Instagram, osobola okutwegattako ku X, osobola okutwegattako wano wennyini ku YouTube. Era kwonna tuliko nga Media 24/7. Teweerabira nti tulina bumu cultural performance, ina traditional dances ez'enjawulo all through. Era oba olina omukolo gwonna gw'olina osobola okubanga obatuukako ku nnamba eyo yennyini gy'olaba ku screen, babeere nga bajja okuperforminga ku mukolo gwo. Agapana Stones and Concrete nabo bakola omulimu ogw'ettendo ku kuzimba era balina amayinja ag'enjawulo. Oba weetaaga amayinja okuzimba ennyumba, okuzimba ekikomera, osobola okubatuukirira kweyo ennamba gy'olaba ku screen. Sigadde nga nze Anyango Hilda Mbabali, Mukama atakuumira mpeera, akunjagalire, weeraba. Media 24/7. News in the Mirror.